Kansooke okulamusaako gwe bwe nampuliriza okwetolola ensi na wano ewaabwe bwe e Uganda. Mu mikwesese Uganda Atulaagi kyendi nnyo nga bulijjo, era emimmonde n'emiwogo gyo muganda wange be baana baliwo. Tuzze nga twogera ku bintu ebiwererako ddala ng'abalanzi, era essaawa eno we twogerera obubonero bwongedde okubeera nga bwerula okuba nti ebyo bye tuzze nga twogerako oba abo abaatusookawo bye bazze nga boogerako nga tewakyali kubuusabuusa kwonna nti munnange bikyagendera ddala mu maaso, era abo ababitembeeta bwe batyo engabo bagirumiza mannyo. Muganda wange, bw'owulira ebigambo ebiva mu pulezidenti w'ekibiina ekya DP Nobert Mao, tewabaawo kubuusabuusa kwonna nti ebigendererwa by'okubeera nti nno beegatta ku NRM nga DP ye n'akakundi ke, ng'oggyeko bali abatakkaanya oba batakkaanya n'ekyo kubeera nti DP yeegatta ku NRM, olabira ddala nga muganda wange abasajja ekintu bakikwasizza mikono ebiri. Era Nobert Mao bw'ati atutegeeza nti mu kalulu ka 2026 anti olwo atusiigira ekifaananyi nti mu kalulu ka 2026 era nga akakasa ne sekukakasa yenna nti PLU Patriotic League of Uganda eya Muhoozi yegenda okudominatinga, egenda kubeera dominant force mu kalulu kana ka 2026. Ye bw'agamba nti gemaanyi amapya agagenda okubeerawo nga bw'olaba omuyaga NUP gwe yaleeta mu 2021. Nakugambye timunnange oba oyagala okutuuka mu mwaka 2026 n'emyaka emirala naye ng'essuubi lyakuggwamu, olina endwadde ez'enjawulo. Ekibumba kirwadde, omutima mulwadde, stroke yakukuba, pressure, prostate yagaziwa n'ebirwadde ebirala. Muganda wange, nze wano ku Uganda Atulaagi nasalawo okubeera nga sireka jjinja nalimu nga sirivuunule bwe ndabayo omuntu ow'amaanyi era nga kyakola akitegeera, newankubadde nga munnange teyandiyagadde kubeera nti ayasambuzibwa kubanga era abamunoonya be bangi, abamumanyi be bangi, naye nze wano ku Uganda Atulaagi mu butongole nkulagirira era nkukakasa nti waliyo omusajja enjasa biggu eyasomera ddala okujjanjaba endwadde nga n'obukakafu weebuli okusinziira ku bujulizi bwe nnina. Kale gwe munnange bw'oba olina ebirwadde ebyo nga ozunze, baakugamba nti bakuzeeyo mu kyalo olindiridde kufa, amawuggwe gayonooneka oba ekibumba n'ebirala, waliyo omusajja asobola okubizimba ne biddawo, asobola okubidigeneratinga ne biddawo. Kakati muganda wange bagamba asiika obulamu tassa mukono. Jangu wano ku WhatsApp namba zaffe z'olabaawo, esembyayo 115 n'esembyayo 73, nga bw'ozirabaawo nze nkuwa endagiriro nga sikusabye yadde n'ekikumi. Gwate buli kimu banaakitukweka, twagala okugenda mu Uganda empya nga ffenna tuli balamu. Munnange Minister oba Justice and Constitutional Affairs Minister Nobert Mao avuddeyo n'atutegeeza nti alinga ateebereza naye nga bino already babiteesaako, si bya predictinga nga bw'atugamba nti nno Patriotic League of Uganda PLU gye mulaba eyo yegenda okwefuga oba yegenda okubeera dominant force eyinza okubeera nga ewa ekkubo epya oba shape empya mu byobufuzi byaffe wano e Uganda 2026 mu kalulu ako. Kakati munnange Nobert Mao nga atukakasa era nga ono ye President General
owa Democratic Party DP yatutegeeza natugamba nti PLU era nga ono chairperson waayo ye Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba era yegenda okwefuga okulonda kwa palamenti nti yegenda okusinza ababaka mu palamenti. PLU eyo gyemulaba. Bino byonna bonnange okubyogera bwe tulowooza nti bino byansimattu kuyinza okudinogera nti abamala googera byansimattu. Tuvulabanga Dr. Kizza Besigye yagamba nti bagamba nti weesibe ebbiri naye n'ebbiri tezimala okununula Uganda. Omuntu alina kwesiba 4 oba 5 ne 10 bw'oba osobola. Kubanga General Museveni yamala mu nsiko emyaka 5. Emyaka 5 ng'emmundu ekola ki? Ng'emmundu eyaka. Kakati bw'oba era nga ogenda kuyita mu makubo malala nga bwe kiri essaawa eno, kitegeeza ate ggwe weetaaga extra effort, amaanyi ag'enjawulo g'oteekamu okusobola okununula eggwanga lino. Otherwise abawamba eggwanga bo n'emmundu bakyagyesigamieko nnyo era basiba bakyogera lunye nti waakiri okufa. Waakiri okufa. Kakati nga tubuzaayo emyezi 15 tugende mu kalulu ka 2026 Mao era nga ono yeeyunga ku General Museveni ne gavumenti ye mu July 2022 era bwe bati ne bayingira obufumbo ne bayingira endagaano NRM ne DP. Atutegeezezza n'atugamba nti nno talina ngeri gy'alabamu opposition nga eteekawo okuvuganya okw'amaanyi eri Museveni 2026. Ye takiraba. Era wano bannayuganda bonna we balina okubeera nga nabo bayingiramu omutima ogwo, kubanga bali abasajja bo bagamba nti wakiri okulemererwa bakola ki? Boonoona. Kati bannayuganda mwenna era namwe mulina okubeeramu ekintu ekyo nti eyo force erina okusigalawo, erina okubeerawo nga n'ebirala bwe bikola ki? Bwe bijja. Mukama Katonda naye tatwerabidde nga naye ali ku saidi yaffe ne tetukkiriza kubeera nga tusuula ekyo kye twakwatako edda, kubanga bagamba nti muganda wange tubaala embeera nga n'embiro kwokoza ekikuwotadde tetugenda kutuula butuuzi ate temulagaya. Era agamba nti mu kulonda okola gavumenti eya 2026 paka 2031 ebyo bigenda kubeeramu NRM ne PLU. Bakandidates abagenda okubeera nga bajjira omwo be bagenda munnange okubeera nga bavuganya okuvuganya okw'amaanyi olwo bakyalenjinge party secretariat. Bakandidates bayo abali favored okuva mu primaries paka ku general elections. Okwanno Uganda at large nalebadde nkulabanga okuduula okw'amaanyi ennyo. Musajja akuduulya nti bagamba nti ebiseera ebisinga obungi akusinga akubisa gw'okutte. Titukkiriza tukubisa gwe bakutte gwe tukutte. Tetukkiriza kye twakwatako kyekyo era amaanyi ne galagibwa. Ensolima tuzitegedde ezo zo zigenda kutwabulira. Naye mu lutalo olw'okununula eggwanga kiba kitegeeza naffe tulina okulishepinga naye nga kye twatuukako tetukisudde, kubanga ntandikwa nnene nnyo. Manyi kati waliwo abantu abamu bo aboogera nga bagamba nti nedda nga bo baagala change girewaawo mangu awo. Ebintu si byangu kugamba General Museveni yamala emyaka 5 mu nsiko ng'emmundu ekola ki? Etokota. Emyaka 5 mu nsiko ng'emmundu etokota. Kale gwe muganda wange wenna abasajja already bapulaninga dde ebintu byabwe era omugaati baagubatika dda. Kati kiri gy'oli gwe Munnayuganda okubeera nga naawe oteekawo resistance, kubanga resistance yayogera ku ba candidates
kubanga akalulu kaabwe bo bamanyi engeri gye bakakola ki, gye bakazingazingamu awo. Naye eno wansi ngaffe abantu aba bulijjo people power tulina okulaba nga tuteekawo resistance ey'amaanyi ennyo era tuddemu tubalageko, Uganda yonna ebalageko. Okuswala kubaawo nga balowooza bawangudde, kumbe bagenda okugira wali. Simanyi ngeri gye bakipulaningamu kubanga NRM erabika ndowooza eyagala kweyubululira mu PLU. Manyi General Museveni awo aba kati alina bagenda okusuula. Aba alina bagenda okusuula kugamba alaba ebintu byonna abikwasaani. Yani ngeri gyabiteekamu Muhoozi ng'olebe amuwaana nti alwanyisizza nnyinguzi mu magi nga bajjukira alonda Nyakayirima yafiira ku nnyonyi. Mu ngeri ndowooza omukyalo ono mateeka gye yafudde kuba bagambye naye abakubanga yagenze South Korea yalifiiridde ku nnyonyi nga alonda Nyakayirima bwe yakola ki, bwe yafiira ku nnyonyi. Kale alonda Nyakayirima yaliko CDF era babadde bamujjukira bw'atyo nga Muhoozi yakulembeddemu buli kimu nga CDF aliko era General Museveni nga alabira ddala nti akoze omulimu munene nnyo mu kulwanyisa enguzi. Mujjukire kapate akabazaalibwa Kagame yaliko n'agamba nti abali b'enguzi bakyayinaayina naye Muhoozi bw'anajja tagenda kubazibira ku liiso. Kitegeeza nti ekyo kyali mu layini, mu pipeline nga mwekiri butereevu nnyo nga akipulaninga okubeera ng'amufuula CDF. Era bwe twogerera amagye gali mu mikono gye. Nabe nkugambye nti emmundu bagyesigamyeko nnyo naye kye batalina bwe buwagizi wansi. Kati naffe kyekyekulwanyisa kye tulina era tulina okubeera nga tukitunuulira nnyo kubanga kye kisinga byonna. Teri muzinga, teri mezayiro ekisinga. Bwe kasita ovaamu ekyokuwagira abantu obuntu n'owagira eggwanga lyo oba oli ku mulamwa era ye people power, our power.